Okay, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much wenye okubiranga olaba una usinzidde okutulaba. Onakuwalira nkuledde story eya Ssemujju Nganda ng'annyonnyola biki ebyamutuuseeko gye waŋŋangusibwa oba gye yalaga na lwaki yalekulira eggwanga lyattu Uganda ng'ate y'omuntu y'omu ye yasooka okutyoboola oba yasooka okuyisa mu Bobi Wine Lugaayu ng'amugamba okuba obutiitiizi lw'okudduka mu ggwanga lyattu Uganda. Aleese oba amenyemenye biki Museveni byali apanga ne Muhoozi okumutuusaako so ng'ate King Saha yagudde ku basajja abadde baagala omumiza omusu kigambibwa mbu bamugidde mu nga baagala omukuba amasasi oluvannyuma lw'okuva ebwayise nga amaze performinga ng'agenda okwolekera ku Yes Center olunaku lw'eggulo. Zonna story bbiri tuziina mweneemu nsaba tugirabe ffenna. Tuva ku Focus TV. Thank you. Municipality Ibrahim Ssemujju Nganda yavaayo yali alina podcast gy'aliko eyo online ng'ayogerezeganya n'omuntu omu so ng'ayogera ku status ye ne waali awatuufu kategedde bulungi tuve mu bibozi byaffe ffe tunyumye eno ewaffe era is he coming back anytime soon awo tusinga okwagala oba akyaliyo oba akola kiri ababoda kye boogera mbu yatuddukako yadduka kaakati naffe ate era nejjo ne tumufuna naffe era mu exclusive nga BBS Telefina era nga twongera of course okubuuza n'okwagala okumanya what is exactly happening naye bwe nawulidde ebigambo bya Honorable Ssemujju there is something I picked soko otwe katono ku Honorable Ssemujju then zijja tulabe nti bagenda kulwanyisa ate yennyini byazzeemu nekireetawo obunkenke ye bw'alowooza ne mutabani we nti bagenda kumalawo na mudumo gwa mwono butunulira empisa gye bayisaamu Dr. Besigye tonala kumanya nti yali ne ba Museveni mu nsiko kale nga ffe baasanze wano nini munnaabwe gwali naye Erias Lukwago nga mumuvunaana kusoma bwalooya nti agenze kuwa mutabani wa Museveni ekiwandiiko ekimuyita mu kooti nga gwe musango gumuvunaanya mutwale Luzira avundireeyo Muwanga Kivumbi n'abalala kati saamugumya buli yamulabyeko weewuunya oba yagwa mu mpologoma oba bantu be bamulina. Ekiseera kye twerekedde kirimu ebintu bisatu. Ekisooka makomera, ekyokubiri ekizayiro, ekiddako kufa. Abaagala struggle yali nyoose nnyo nga bagandise Ssemujju ali mu basement ne munda ku bifaananyi nga mugumya. Ngamunga nti Ssemujju awo struggle agitwala mu maaso tumulabye kati bamukubye takyasobola na kutambula. Embeera yeeretera abantu okukyusa we banaabeera. Sigamba nti waliwo omuntu anyumirwa. Sam Kalega Njuba, Amama Mbabazi, Matthew Kikaire, Suleiman Kiguni. Bonna struggle bagikoleranga Nairobi. Museveni yamala emyaka 5 Tanzania okuva mu 7 nga Amini awambye obuyinza. Actually emyaka gyasukka n'omunaana ng'ali Tanzania kubanga otandika na bulamu osobola okweteekateeka. Kati mwe abaagala struggle yali nyoose nnyo nga bagandise Ssemujju ali mu basement ne kintu kiwulidde kakati nina kati awo bibuuzo bibeera bingi omanyi mabegako akulira ekibiina kya Nobu Kyagulanyi yafuluma mu kufuluma nga atugamba nti ali mu kutaasa bulamu abantu ne batandika okugamba atidde biki atuleseewo kati fe atulese atya naye kati ate bwekibanga ne bano batandisa ate okudduka nga bagamba nti bataasa bulamu olwo ani agobaani kati nze ndowooza yange olaba tuli wano si ffe bakozi baako TV bakyasinze tuyinza n'obutabeera mu lisiti ya 50 agasooka kale 5 ogenze wala kireka bwe kiyinza okusanyusa abaagala otuwulira n'abatatwagala naye eyali akola ku TV emyaka 10 emabega newaba yali w'amaanya atya nga yakankanya ensi tasobola kunsinga kutegeera TV saa zino kubanga nze buli kumakyankera kumakyana ngenda nengikolako ate ng'ebintu bijja bikyuka buli lunaku okategedde nti kati challenge y'ebyobufuzi yajjanga eri egyo eri emu oba oyagala oba toyagala currently
Robert Kyagulanyi Ssentamu yakyali akulira oluduvumya gavumenti ow'amaanyi mu bantu n'akaluke tuvuddemu kakiraze kuva kuba pulezidenti ak'obubaka bwa paalamenti akeoc5 n'aka gavumenti ez'ebitundu zonna okategedde bulungi. Kakati challenge yajja eri etya abatali awo waali abatakkiriza nti agwanidde okubeera awo waali badda ku opposition ye mu kibiina ekyo mu kibiina ekyo kati ku ludda gavumenti ate kwaddako abamudda ku opposition. Oshegedde bulungi kati bwe bamudda ku opposition omulimu gwa opposition is to oppose the government. To oppose ne wetaba government nange nsobola okubeera ku opposition nga tuli kushemula nga ya oppose you buli ky'oleeta kyeŋŋaana buli ky'oleeta kyekola ki kyeŋŋaana. Kati time neetuuka nga oli alina kyalabye naye nga abantu basobola kukibaayingirawo kubanga balowooza munafu nontanti nabo batandise okubaako bye balaba. Naye ndowooza ekisinga obukulu ekiri kimu bwe babanga abagizi ba gavumenti bebasinga okuba basanyufu essaawa zino kuba nti abantu batandise okugenda. No having a disorganized opposition kiteka kiba ku advantage ya gavumenti. Naye bwe mutandika okwogera olulimi olumu nga ekiruma oli nakitandisa okukuluma kitegeeza ekintu kimu tusobola okwegatta. Now you have a common problem. Okategedde bulungi. Now singa balemererwa okwegatta nga they have a common problem kitegeeza ekizibu kyabwe kinene okusinga ebizibu ebirala byonna. Kakati era kino nakyo njala kigamba abawage Honorable Kyagulanyi abavuma Ssemujju. Ensonga siya amazima wagategeera ddi. Ensonga eri nti amazima wagategedde. Okategedde amazima eringa nzikiriza leero osobola okulwawo naye kasitoba nga amaze notegera ekituufu. Nze nzikiriza mu Yesu Kristo sisobola kujajinga shadia eyamukkiriza jjo yamukkiriza kubanga nowammwe nyini ayina byali takkiririzaamu luli n'atandika obikkiririzaamu. So it is not about yakkiriza ddi ekibuuzo yakkiriza nawe abakkiriza mudde ku sayidi ye mwegatte wamu mutambuze kye mukkiririzaamu kubanga bo aba gavumenti bakkiririza mu kintu ekyo yani babawaawo okwawukana era bamaliriza bazzeewo wamu kuba balina mission yemu. Balina mission ki kate mmwe namwe abalina mission yemu ate buli omu ayagala gitambuza mu ngeri ey'enjawulo kyokka tega mugulumba atambula ekintu ekyo ne waba ne kayana yonna basigala bagamba President Museveni tava ku main. So ebyo byebyo naye katwongera okwongera okulaba ekigenda okuba nga ate kiddako mu maaso awo maybe nga sinnajjawo waliwo kyenalabye nga kirabika kisoomoozamu. Dr. Kanokiza Besigye report gye twasembye okufuna at least agenda recoveringa okuva ku we yagenda mu kkomera na biki. Omulundi ogwasembayo yali omulodi w'ekibuga Kampala akulira ekibiina kya PFF Ssaalongo Erias Lukwago yajja mu kkomera mu kooti. Omulamuzi bwe yali amu mabeero yagamba teyaleeta bukakafu bulaga nti ekkomera ly'e Luzira liremereddwa okujjanjaba obulwadde bw'alina. Bw'abanga Dr. Kanokiza Besigye asobola okujja mu kkomera n'azirikiramu n'agenda ne mu kkoma bwa bunafu bwani bw'ekkomera gy'abadde kitegeeza abadde tafuna bujjanjaba kirwadde ye kyalina anti ebirwadde biyinza obba ebyenjawulo. Akono kenkana okeetaaga okwongera otunulamuko obanga okyali recommendinga Luzira okuwa recommendation tigenda mu ddwaliro eddala ng'oli asobola okuzirika buli muno alowooza alimba n'amala mu kkoma nnaku kyakusoomooza. Okay, ate bwe tuddako ewange eno omusango mbozi yewuwo just tubadde wuwo munnange mukama wange mayogera tunyumiza mboozi yewuwo nti abalongo bali batya bali okay. Kakati omusango guno ogwakaggwa ogwa Susan Magara eyattibwa gye buvuddeko ntwala abamuta mwenda entoto abajja mu kkooti. Batamutta nno tebaamuta abamuta ngambye bamuta naye kale kyogedde mu mpandiika
nsonyiwe tulina buclips obadde butambula all over social medias obw'omukyala ye Hajara Nakandi Hajara Nakandi, yes, n'omwami Abbas Musa. By the way katono clips ezo zakwatibwa ng'abakulu abo bakakwatibwa bozzo omusango poliisi n'abanoonyereza bakuzaayo ku crime scene okola kye bayita crime reconstruction noddamu n'ozimbira abanoonyereza engeri gye wazzaamu omusango ebiseera ebisinga ebintu bikolebwa on camera. Uli omusirikale ali mu kugirayo kingi mundu. Uyo 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 omusirikale kugirayo kingi mundu. Uyo omusirikale ali mu kugirayo kingi mundu. Uyo omusirikale ayagala kugirayo kingi mundu. Uyo omusirikale ali mu kugirayo kingi mundu. I am okay. I left Uganda on 17th of June. Went to perform Umrah. I finished it. But I couldn't come back because of the terror and torture, which seems to have been normalized now, that people can be kidnapped, tortured, harassed, and nothing happens. So that's why I've stayed away until I am sure that I don't have to go to the basement. Then I'll take a decision when I will be coming back. So how can you be sure? What kind of assurances do you need? I don't need assurances from anyone. At my level, I should do my personal assessment. As we are now, collectively, because this is not a personal issue, collectively, we will need to do something to recover our country, because our country has been taken over by gangs who wear people on the road and take them for torture, and with some pressure abandon some and then keep others. So I will do what the people who have been away in exile do, and many of them have, including Mr. Museveni, who was in Tanzania for more than 5 years. Then he took his family to Sweden. Then they were in England. Human beings will always find a solution. So don't worry. I will do the assessment and I will be coming back to Uganda, because I don't have any other country. At this stage, no, I don't want to disclose where I am, because first of all, I haven't settled anywhere. I was in Mecca. I told you I was in Mecca because specifically I had gone there for Umrah. So I am in and about. But finally, I will tell you where I will have settled. But it's also going to be, I don't think I'm going to stay here forever. So, but I'll have a country that will give me, that will accommodate me in the either few months or few weeks. Museveni comes to complain against security, that they are torturing people. But that torture is headed by his son. He's the one who abducted Lukwago Elias. And he said he had beaten him, he has urinated, he will not sleep. It is his son who abducted Mwanga Chivumbi and took him to a military facility. It is his son who was swearing that these opposition people, I have a list, we have only dealt with some, others will deal with them. So I don't know whether Museveni has become so powerless that he can't call his son to order, or both of them are pretending that he tells him, you go and hit them, me, I will go to the public and be the good person. They are just playing us. If I go to prison like the Honorable Elias Lukwago and Dr. Kizza Besigye, maybe the worst is Sam Mugumya, will I still be making a contribution? Yes, there can be a symbolic value in you being in prison, but you as a person, you will not be making the contribution that you can make. But you can still do research, share information, coordinate with others wherever you are when you are not in Uganda. It's a personal decision, and I'm not saying everybody should get out of Uganda. It's a personal decision. There are those who will go to prison.
There are those who will go silent. So every person and groups will make assessments and then they will make a decision. So the decision I have made as of today is that I would rather stay out and continue talking and continue mobilizing rather than staying in Uganda and go to the basement, give pleasure to Muhoozi Kainerugaba, and then take me that Kitaya Waya Mwanga is or Zira Waya Lukwago and Besigye are. So really, that's a personal decision that I made, and I don't want to ask anyone to make a similar decision. Our assessments will determine our response. Ya kusubscribinga ku Focus TV yani. Bingi